Wetutuukidde mu kibangirizi kya bannamakolero e Jinja awamanyiddwa nga industrial area ng'abakozi abamu batandise okwaniriza omuceere okuyitamu omusana. Abalala babadde batudde nga basobeddwa ekyokukola. Kino nno kyavudde ku nnamutikwa w'enkuba eyatonnya akawungeezi k'eggulo n'asuula sitoo wako n'ekyuma ky'omuceere byonna ebyabaddemu ne byonooneka. Twafunye ekikangabwa ky'amaanyi, amaadhi gayidde nga galimu empewo. Okukakana obulungi kye gaatukoze gaatulese mu nzikiza waya dakutwike transformer. Ekizibu eky'omuyaga ogwabise gwatutoola ku amasannyalaze gwasuula ne sitowa yaffe gye tuteekamu omuceere ogutalimuse. Waaguddewo enkuba n'etonnya eyabadde mu kibuyaga ng'ate awo waliwo abantu bangi. Tusaba Katonda eyabawonyeza kubanga amasannyalaze gaali bategatta abantu. Abamu ku bakozi be twogeddeko nabo bagamba nti tabamanyi kyakuzzaako mu kiseera kino ng'emirimu gyabwe gigootaanye. Tulina abantu bangi n'abakolera gano abatemye obutyame olw'okubazira kyakola ki kyakukola. So abantu abali awo bali mu nkaaga byuma biringa 2. Wabula basaba bekikwatako okubadduukirira naddala okuzzaako amasannyalaze oba oli awo bandifuna ye bagira nga bakola nga bwe bayiiya ekiddako. Tusabaga abawomeme batuyambe batuyizeeku ki amasannyalaze tukole emirimu kuba n'ekyokulya kuba tuleba mmere ya leero kuba buti kiba kyetaagisa tube nti bwe tubaako n'emirimu ng'egyo aye nga tuze amasannyalaze tuba tutyamye butyame aye bwe tubaako n'amasannyalaze tukola. N'abatuuze be twogeddeko nabo abayonooneddwa ebyabwe bagamba nti essuubi kati libali mu gavumenti okubadduukirira. Era amabaati gayonooneike banange kusaba buyambi abalina obuyambi nsobola okunambeku mungemereku nsaba busabe mungemereku. Ndi kusaba gavumenti etuyambeku ku lw'ekizibu kino ekyatugwiribwako ku factory ekyaviire ku factory okutugwako wano titwabwikibwa amabaati kunumba daife amatooke ebitooke byayonooneike. Abantu abasiba mu 10 be bataataaganyiziddwa olw'enkuba eno.